everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to yet another episode of Spark Girlfriends. Kyamagezi, the most wanted, the international bay. Guess what? Njagala omulema gwaffe gwayo gugende eri buli muntu ali relationship oyokwagala noba ey'obufumbo. Nga tubuuza nti kyandibadde kyamagezi abaagalana okugatta famire zaabwe mu nkolagana yaabwe oba mu mukwano gwabwe. Kyandibadde kyamagezi abaagalana okuyingiza famire zammwe mu relationships zammwe. Ebyo n'ebisinga tugenda batubitanyako maaso awo ng'era guest waffe owaleero ye mwami Kyamagezi gomanyi nga Dr. Bossa. Dr. Bossa. Thank you so much. Just tune in gye tugenda otambula maaso eyo. Points za njawulo zinyumye era z'amaanyi nga nange be nanyumye. Yeah. So here we are, omulungi ku Spark TV, omugenyi waffe olwaleero ye mwami Kyamagezi oba Dr. Bossa. Tukwanirizaako ssebo. Nange nsanyusa okubeera nammwe. Yes, ssebo. Nsanyusa okubeera wano in this wonderful environment. Kituufu giyitibwa Malachi Eco Lodge. I love green. Green everywhere. Kati, yes, ssebo. Kinyambye nti I don't have now to move mu national parks mu Jimmy. There is something nearer here, yes, which can give me that touch. 100%. Nyongera netokwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo omulungi wange ali ku Spark TV. Spark Girlfriends ye show ebeerawo every single Sunday essaawa 2 ez'ekiro. Repeat nejja buli lunaku olwokusatu essaawa 9 ez'akawungeezi. Guest namukugambye dda mwami Kyamagezi naye nga bulijjo ku show sibeerako nzekka mbeerako n'omulungi. Kubuzaako atuniza Spark TV Spark Girlfriends kwolima nange ekyokola kyakabi njagala okujjukiza nti ffe abakyalo oba abawala aboogera eby'omugaso okitegeera Rosette the Queen of Peace mukyala matovu omubwatu. Kituufu nga bulijjo tubeera ku Malachi Eco Lodge esangibwa Kitende. Gwe n'omukyalo w'omwami aliyo ngweyagala kwewummuzaako onoonya green onoonya wantu wakakama owulira amazzi ge gatambula obunyonyi ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi byonna biri ku Malachi Eco Lodge. Eyeetaaga parking engazi ng'olina omukolo oba ebisulo ebirungi wogenda okuwumulirako enabeera Malachi Eco Lodge ng'esangibwa Kitende. Genda ku website yaabwe bagambe kye weetaaga lwansonga ge maka ga Spark Girlfriends amalungi wetusinzira nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Njagala mwami Kyamagezi atubuuzeeko olwo tusimbule. Mbalamusiza nnyo abatulaba. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. I mean, I've been watching your program once in a while. Naye nga lusingamba nti naye ndowooza kyabakyala nesikamuko katono nnyo. But it's interesting that nesanze nga ndi ku seti yammwe kaakati. Abakyala abakwana abaami mu ngeri esingako obulungi. Wow. Mukwana guli oli omukwano ogw'oba Sseruganda. Kaneetereze bulungi mukwane. Mukwane bulungi. Yeah. Mami tofaayo bino. Bi advances. Ojja kunnyonnyola. Ojja kunnyonnyola nga nvudde wano. Naye I'm so happy to be here. This is a wonderful environment. It's my first time here. Malachi Eco Lodge. Yes. You get that eco experience. You don't have to go to Kyamagezi National Park. You don't have to go there. You can have it here wano kajansi kumpi nyo dala. So I'm happy to be on your program today. We are happy having you. And I'm happy to interact with beautiful women like you. Okay, we appreciate that. Omulema gwaffe gwe nagambyeko guli ku nsonga eno wammanga nga tubuuza nti n'okumutendera ki abaagalana we bandiyingiriza famire zaabwe mu mukwano gwabwe oba ddi abaagalana lwe bandiyingiriza famire zaabwe mu relationships zaabwe. Twesanze mu situations ennyingi nnyo ng'omuntu alinza obeera mu mulaavu oluusi nga ne famire ye temanyi ng'ali yakubwa emiggo naye nga tayagala bagamba. Oba kale ng'alina muwala mulungi era nga tayagala bagamba nga threat ye eri nti maybe somehow somewhere bwenna bagamba nti omwami wange alina ssente ensonga zonna azimala omwana wa Gunyi n'omwana wa Ssenga n'omwana wa Kojja ajja kujja tanekokka ebizibu byabwe omwami wange abeere ng'abimala. So ezimu ku nsonga ng'ezo tetugenda okutanyaako olunaku olwaleero. Mwami Kyamagezi njagala ntandike n'ekibuuzo ekikubuuza nti olowooza okuyingiza ab'eŋŋanda mu mukwano gwaffe kirungi oba kikyamu?
the ideal thing yalibadde nti walibadde tobayingizamu. Why? Abantu walibadde ofa ky'ofiisa omuntu, yes, weba mu situation eyo, because it is assumed nti wobanga mutandise dating muba muagreeinze ku bintu bingi nnyo before kati bwe mutuukira okuba nti nsuubira nti kati bano babadde bafuuse n'abafumbo kaakati we muba mutuukidde awo ku step eyo mu agrees on so many things. Kaakati it's true nti abantu abamu bakyuka nga bagenze nga bamaze oli ategedde nti akaweta kamaze okunywera then empisa ne zikyuka. Kaakati ekyo kyolina okukola ki okugumirako. That is why ab'ekkanisa bakimanya ne bagamba nti nja kubeera naawe mu bulungi ne mu bubi. Kaakati obwo bwe bubi buba buzze. Omuntu ajjayo kalazize nti kati. Ajjayo kalazize n'omanya nti okay natomera. Naye kangezeeko okulaba engeri gyenkola ki kankitwale. I have to stand this. I have to endure this. Kweli. Yes. Okusinziira ku nze ndaba nga ate buli w'onooba olaga kiri kyogambye nti kanfe ky'ofiisa buli w'onoolaga omusajja nti gwe toyinaayo muntu gw'osobola kuddukira mu bantu. Basajja batugamba basajja banyooma nnyo abakyala abalaga mbu gwe toyinaayo asobola kuddukira, toyinaayo brother wasobola kujja mbu akulwanire oba asobola kugamba waki oyisa bw'oti muganda wange. Buli olaga omusajja mbu gwe toyinaayo babo abasobola okukulondoola ate akumanyira tayimuzi tu. Omanyi ekintu kino baakiraba era oyinza okutakinosinga naye okimanyi nti wabaawo even problems ng'ezo omuntu ne wabaawo omuntu owokusatu oba kangambe pate eyokusatu neyingirawo okimanyi nti oluusi ate you becoming even a problem. Ne babivaako ati ne bakabaddako oli nti oli atutabula kituufu nga baddiŋŋanya nga badde bajja kuddiŋŋana kasita mwakkiriza okubeera nku mujja kuddiŋŋana. Omuntu omu ayinza waliwo batera okugamba nti omusajja abadde akuba omukazi oyo n'amukuba n'amukuba biki ogenda okulaba nga azaddeyo omwana owokubiri, ogenda okulaba nga azaddeyo omwana owokusatu. I mean that is about relationship. Era kyovulaba nzirayo ddala ku makanisa nakyaba okukola vows baamanya nti ekintu kino kijja kubaawo kasita obeera nga musazeewo okubeera awamu mujja kukola ki anytime those up and downs will be there mujja kunyigagana naye kasita muteekamu a third party mbategeeza nti abasatu basatulula so a third party that involves all the relatives kina kibonna bonna oba n'omuntu omu just nti eventually mmwe mwenyini mwe mujja kwesanga nga mutunula nti ate ono yatabula ng'oli ate afuuka mubi nnyo. So I think tulina kuguma bugumi. Mukama n'omusaba n'agamba nti mpa just the right person atajja kwekyusa because kyokwekyusa weekiri nnyo. Omuntu kasita afuna empeta bw'ati n'agiteeka ku gondi naga nti kati mulina ffe as abasajja ajja kugamba nti mulina then n'alyoka atandika omufugirira awo and so on. Bino sibyagala biri sibyagala but I can't say only men but even the women ajja kwegonza wano biki mpola alire kaweta kanywere wekati alyoka alage her true colors ati n'omwami naye amumaleko emirembe. It's a two-way thing. It's a two-way thing. Nti bajja kumalako. So I wouldn't advise nti omuntu ensonga zazitwale mu bantu aba family. But of course it would have been an ideal thing to share your pain with your family. Nobagamba titi naye ekyo kyo still
waliwo ekyo naturally oba Katonda walina okubeerawo limit wawo olina okukoma olina okukoma byoyinza okwogera nabyo nabyoyinza okusharinga nabyo. Rosie, bintu ki oba level ki olina tuuka ku saakyo ebigamba nti kati bino ebituuse kaŋŋambeko famire yange? Nze muntu nnyo akkiririza mu kintu ky'okugamba nti wabengayo omuntu ow'enkizo omukulu ayinza okuba nga si family but nga yaliwo mu bulamu bwaffe oba courtship tisinga nalinayo personally ninayo omusumba nga si musumba ku level nti ya busumba naye nga mukwano gwange nga twatambula olugendo luno ne tutuula ne twogera nti obuli omu wandibaddeyo n'omuntu omukulu gw'otiira ne partner wo gw'ayinza okutiira ng'osobola omutuuza mu nsonga zo singa wabeerawo ekibaddewo. Lwaki siwagira nnyo bintu byakugenda maaso mu families ezo okwanja obunafu bwo nti the same man gwe nagera ne ŋŋamba nti olaba omusajja oyo nno amanyi n'okumpisaamu empi yinza okuba nga okumpisaamu empi namusomoozezza nnyo mu busungu obungi n'abanga alugalula abakazi tulina nnyo effujjo lyetuteekawo nnyo olumu ku basajja nga tumaze okufumbirwa nti sometimes omuntu ayinza okuba nga tomanyi busungu bwe bukomawa n'akuyisaamu olw'amangu kati gwogenza ogaye maama maama nno omusajja nkuba kati bugamba maama nti omusajja nkuba waliwo emba muddiŋŋanje bw'ajja n'agamba nze bannaaye abazadde bamaama batwagala nnyo nti asobola okutuuka ekiseera n'akyawa patinawo n'akyawa omwami wo kate gwe jjo oddamu omukubeera ajjukira oli omusajja yakuba muwala we kati you have reconciled you understand netuba ku point nti singa nkeera ku makya wemba nziza okunyonyola ebizibu byange eri abantu bano eno ye sayidi ye bagiwulidde kubanga kati kankuwa example wakigambye nti walina okubeerayo omuntu oyo nti nze nja kujja nyonyole omwami ono oba omuntu ono gwe nateeka olutindo mu relationship yaffe n'oli ajja funa olukisa olunyonyola lwaki ekyo kyabaddewo weekiti oba oli awo nga mutuuse ku point eyo kati ye ajja kuweyinga from my side and the other person's side tosala gwakawala nga towuliriza gwakalinzi naye maama wange omuyimirira otya mu maaso ogambe nno muwala wonna mupye kubanga yankoze ekintu kino ebimu biyinza obba byakyama nga ne maama wange kikuswaliro kimwatulira so nze nandigambye a point woyinza otuukira ogambe nti nsobola okutunuza famire yange mu nsonga zange ez'amaka ye point nga kiri between death and life. You have been threatened ebigambo tize nsobola okukutuga sobola okukutta abakazi bathreateninga nze osobola okwebaka n'ekusalako your private parts nze nno nsobola okuyira amazzi nga weebase ekirimu okutaasa obulamu bwo ye point woyinza okugambya nno maama nkubulire kyofu kiri nti oba taata nkubulire oba senga nkubulire oba gundi nkubulire bino birimu obulamu bwange but if you can be patient enough because out there buli omu alina byabatolinga nabyo teri bufumbo buteredde abantu batugamba ngedda nti bona ofumbirwa omwezi omwaka ogusooka there is heaven on earth but we have seen so many couples emyezi egisooka nga giba challenginze ate ne bafuna emirembe eyo later on so there can be time nga muteredde ng'owejjusa ebintu byenagamba Jose ku mwami wange kubanga buli wanamulaba nga amuvuula kati so to the point obaito bwandigezezzaako nnyo oyogere ne ssenga w'omutima gwo oba osobola and talk to that person osoka isinga kya byonna obukulu ensonga zozitwalire Katonda. Just to add on Kyagambye, yeah, it's very true between ekintu kibenga kituuse between life and death. But apart from that, there's a to sharing a new one. Life and death, I know my kati nemawulire yesterday I think. It was even yesterday. Waliwo omusajja ya kweye bamukute. Na yenga omukyala bamusanze nga fudde ngalinge yetuze oba something like that. Omuntu asobola okugamba nti yetuze. But then yali yagambako relatives benga balwana nnyo obufumbo babusaving naye n'abagamba nti bwe ndiba nfudde ndowooza mumanye nti omusajja ono yanzisa kubanga buli lunaku aba ngamba nti ajja kunzita so kyayambye mangu abantu okukwata omwami oyo ng'omukyala afudde
Okay. Because she had wanted. So, I think, you know, that side, that was good. So, it must be a thing that you will say, nsonga gy'otasobola controllinga nga life and death obulamu bwo Okay. kiri ku bulamu bwo kitiisa bulamu bwo. Okay. Nange era okwongerezaako ku nsonga ya Rose ono katono, ebiseera ebisinga buli woogenda n'onyumiza tugambe mikwano gyo oba famire yo bizibu by'oyitamu makaago, ekituufu kiri nti gwe obabuulidde era bagenda bbeera ku sayidi lwa nsonga ozze n'obabuulira ky'oyitamu ate nga batuufu. Toyinza gamba maama wo nti munaye omusajja nkuba otuzza baganda bo ne tata wo ne basenga bo nti omusajja batasayidinga naawe. But guess what? Bw'oloddayo mu makaago mugenda kukkanya gwe n'omwami wakwetondere mukole n'ebisinga kwe tulinza okulowoozaako mu ddiŋŋane. Ekifaananyi gwe omusajja omusonyiye naye giwa muloopi tebaamusonyi balina engeri bamulabamu akasajja akookenzi oluusi omwambudde mpaka muki mu private parts ze. So omusajja bwe wanaaba nga aleese abaana ku holiday bo tebakyalaba musajja oli balengera ono gwe wabambulira mu feesi. So kitegeeza nti olinawe balina kati bamulabira naye gwe wamusonyiwa kyokka ate bo tebannamusonyiwa ne be wabagamba tebigenda bava mu mutwe. Funny enough, ate n'ova nga muddinganye Okay. ojja kugamba nti wali twabadde tulina problem maama n'aŋŋamba nti obanjira nfaayo nti kati ono omusajja akitwala kakati nti ekitegeeza maama naawe wane maama wo nakyawa maama wo olwokuba baddinganye kakati ate ayogeddeyoko obugambo olwokuba laavu eba y'amaanyi amugamba nti oluli lwenagenda mami yaŋŋamba yanadvisinga kimanyi nti yanadvisinga mbu nveewo awo bagenda kwotika maama kakati awo wonyine tugeragera mukumbulamuko bwe tukomawo tugenda kutandika bakulisaayo nnyo mukumbulamuko omulungi ali ku Spark TV kansuubire nti nno ku mulama kwe tuli nayo kwoli era oba olina gw'omanyi ayita mu mbeera eno y'emu wandimukubidde essimu tuninge Spark TV mu kaseera kanene okujjukiza tuli ku Malakai Ecolodge esangibwa Kitende nga kyekifo ky'olina okuwummuliramu gw'omukyala oba omwami oba abaana oyagala batawo ku vacation ezigenda e Bulaaya okusuuka ensalo za Uganda zikyabuze baleete ku Malakai. Balina ebisulo ebirungi ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi parking ngazi mwe balina emikolo kwanjira kuhinjira mbaga birthday parties naye ng'ogamba ngenzeewa nga tugenda sigala nga tunyumiddwa ate nga tulinganga abali waka. Ekyo kiri kirina kubeera mu Malakai. Genda ku website yaabwe bagambe kiweetaaga gw'asuubira baganya okuva e Bulaaya naye ng'oyagala obaleete mu Uganda babeere ewantu nga green gwe balengera ekifaananyi kya Uganda the Pearl of Africa kiveeyo inabeera mu Malakai Ecolodge. Omulimu oguli mu ddiiro eyakatuyoyingako guli ku nsonga ntwandikiriza ab'eŋŋanda zaffe oba famire zaffe oyingira mu mukwano gwaffe oba relationships zaffe twandikiriza ab'eŋŋanda zaffe oba famire zaffe okuyingira mu relationships zaffe oba omukwano gwaffe. Ngenda tandika nene ensonga nga ngamba nti ebiseera ebisinga buli w'oyingiza famire n'ogireetera okuba nga eyina sse mu relationship yo bye bineebeeramu ebigambo no era Nazara yagenda n'osalayo emmere gye tugenda okulya tugambe nga maama w'omusajja maama yagenda n'otugamba emmere gye tugenda okulya buli onayagala okuyingiza famire oyagala kugula kataka nga gwe omwami wange naye oyagala sooka kugamba maama wo nze mukyala wo nze nno nga nze nsooka mu buli kimu oba ogenda gula tugenda sooka kwogera nange oyagala kukyusa baana maaso oyagala sooka kugamba maama wo abeeko ate nti nedda kivaamu okuba nti waliwo okulaga nti nze nga mukyalo sirina control maka gange maama wo awangaayira e Masaka oba awangaayira e Luweero yalina okufuga ebikola mu maka gange as if naye bwe yali afuma mu maka ge waliwo yamutegeerera. Oliza gamba kye ku nsonga ng'eyo ekyo kituufu nnyo kikyamu nnyo okuba nti oleka like maama wo kati gwe ng'omusajja maama wo bataata wo okuba nti atekera control of family yo. Kinafuya nnyo omukyala because omukyala yandyagadde okulaba nti balina obumu ne bbaawe kaakati ayagala kuwulira ebiragiro oba n'okufuna the manly gundi eya bbaawe kati ate naabanga amateeka gava eri first of all gw'omusajja kikunafuya omukyala aba awulira nti takyalina bba because fenga abaami olina okuba nti oli musajja owawaka and so on. That is one. Two, n'ekirala okuba nti
oba mam gundi wo era kino kibulira abasajja nti mchala wo afunye obutategeragana oba ne mulamu we oba ne baba famire y'omusajja omusajja toteeka kusaidinga yo famire yo okay beerawo first of all siding mchala wo in the presence of those people and that is what it should be then odeka omugambe naye naawe bali besonyiwe kola bwoti this is what it should be azala takwetisa olwo naye that is the thing kakati awati kikwanguyira okuddayo eka n'obagamba nti ne maama kituufu kino kiri bwe kiti kyandolinga kankikakkanye naye kati nga naye omukyala tomulaze nti omunafuyiza maaso g'abali kakati nze maye singa okuneraliikiriza kyekikweraliikiriza nti gy'okoma okuinvolvinga ddala abantu abakulu tutwogere ku bazadde abatuzaala nja kuyitira ekigambo olw'obusunzi gye nkugambe naye maama oyo ategerera amaka gange maama kisoundinga bubi nno oli najja nagamba naye maama oyo ategerera amaka gange ate abasajja kuba maama waabwe obweranga maama owange gwogambye naye maama wo sokoliddeko maama nakagimu omwa oshegeera so mugenda kufuna bate suka ku kyemubaddeko muleme n'okusolvinga kyemubaddeko ate mudde ku maama nti namuyisiza mu maaso neyeerabira nti naawe olikola ki oli muntu akunyigiriza ekirala ekinalekiriza ku muntu asharinga ensonga n'abazadde oba n'abantu abalala nti mulemerera okuteesa mu bufumbo waliwo wemuyinza okubanga mufunye obukuubagano n'otula n'omwami oba ne mukyala wo n'ogamba leka tudde ku round table what caused this how did we get here naye bw'oba omanyi nti kasita kabalukawo nziruka wa maama togenda kufuna budde busolvinga nsonga na mwagalwawo bwe kabalukawo nziruka wa Jose yalina okwogera n'omusajja wange buli we kabalukawo wa Jose kwegamba mutuuka ekiseera nga you feeding so much to the community than you solving problems eziri mu maka gammwe. Ne Jose toyinza kumanya kikiro kyalowooza ayinza okubanga naye alina bye yagala okweyisa bamala ne bakwano waffe amala ne bayita eno n'agamba singa nno maye mukyala wo byakwogerako ebisi kati n'amanya obunafu bw'amakaago ye ne yeetega amakaago. It is very very important era bagamba nti kooti yammwe kyekisenge and there is nothing as good as kubeera mu your bedroom bedroom era woba ozimba ennyumba yo make sure nti bedroom yammwe is as comfortable as possible ne bwesinga sitting room manchi abantu bagamba to make sure your bedroom the master bedroom is as comfortable as possible because kooti yammwe era bwegenda okubeera when there is something wrong mugende mutuule mu bed it might be as difficult as possible naye obanga mujja kufunamu n'obuyibu nga bubiri busatu bujja kubeera waawo during the scuffle I know it will settle there and wemba mukimaliriza bulungi nnyo era kiba kisigadde awo mu kisenge kyammwe. Nzikiriza nfuna tukiriziganya nti waliwo time tusobola okuyingirizaamu famire zaffe mu mukwano gwaffe. Kajjagala mbuze mwami Sam bagenda nti biki betwandigambye famire zaffe na biki betulina okwerekerayo mu relationships zaffe ebintu ebikwatagana ku ki betulina okwogera na biki betulina kwogera. Ebisinga obungi birina kwerekerezebwa eno mwe babiri. Fools eziri mu ki mu mukwano gw'omu kisenge mu by'okufumba mu kutambuza amaka mu by'essente oyinza okugamba nti eby'omu kisenge byo kakibe tulina kubigamba famire bye muyinza okugamba famire mpozi twasatanega byenyinza okulowooza nti muyinza okugamba famire bya ssente gamba nti naye omwami yagiza mbadde njagala nnyo tugule akataka kali naye annemesezza naye nga njagala kukola bwe nti ebyo by'essente ebyo bisobola okusharingibwa eby'omu kisenge nga era bwe yagambye Rose nti eventually ebyo byo mugenda kuddiŋŋana
batandika omwami wo okubanga bamutunuulira nti bwati yembeera musajja sajja even the other side vice versa nti n'omukyala bajja kumutandikira omukazi akola bwati ne bwati kasito sharing ebyomu kisenge ate ekyokubiri ate ne mu era eno gye tulimu things leak tuli mu era ya social media things leak all those people out there twagala oyinza okubanga is a family member naye ajja kusharingako ne friend ekyo kekiriikinge mugundi mu social media so ebyekisenge biswaza nnyo that is so private ebya baana biki ebyo byo osobola okulindako mpozi omwana ngagaye nti nabadde njagala okulaba omwana mu ssomero gundi ono anemesezza mbu agamba mbu essomero liri ssente ebyo bisobola okubikola ki okubisharinga era actually ekyo kyo kigwanira mu ssente kwegamba ekintu ekikwata ku ssente that one you can share with your close family and so on naye ebirala waliwo kyewayogedde love I mean bedroom. What else? Yeah, could be bedroom, could be entambuza y'amaka, ebyokusoma. Ebyokusoma it's okay. N'entambuza y'amaka it should be you sharing. Cause mwe muli muganira amaka so si bali. Yes. Okay. Era we batandika we muyingira bwe muti nga wa sharinze mugenze ku mbaga eriko ba family bonna era bajja batunuulira bali n'ebituli. Ekisinga okuneewuunyisa tubeera eno abaana twazaala abaana baffe tetwazaala baagalwa baffe oba is it kyentegeeza nti gwe gw'olina muwalawo oba mutabani wo naye tomulinanga patnawo kitegeeza obumanyinga muwalawo gwe wazaala oba mutabani wo gwe wazaala nze asula naye nina byemmanyi gwe by'otalimanya okitegeera nti maama asobola okuwa draft y'amaka ge ogatambulireko naye ng'ate nze omwami wange gwembeera naye nina bye mumanyiimu maama gwe byoyinza okuba nga tolimanya obulamu bwo bwonna kituufu kubanga wasigalanga maama amanyi mutabani tamanyi mwami era kyovudde bwayimirira ng'agamba ati nze omwana wange mumanyi tasobola kukola bwe batyo nze sister wange mumanyi nze brother wange mumanyi omumanyi nga relative wo tomumanyi nga mwagalwa wange. People change. They do. Yes, ebiseera ebisinga so nze nandirowoozezza ku nsonga gy'obadde obuuza eya kikyenyiza okusharinga poza ebintu by'obulamu so okubeera n'omusajja nga like obanga njagala kumanya maama bwe wabeera ne mutabani woono alina engeri gye yazirikanga mwawo kuba nze oba kizze eno nze mulabye kati bwe yalyanga bino like a lot of things naye nga byetolera nnyo ku bulamu kubanga muganda wange wadde tugamba mu bulungi ne mu bubi omwana wa munno n'akeera ku makya n'azirikirako awo ng'obadde wasirise eyo yinza okubeera keesi ndala otherwise family. Yeah, the health issue is important and share it. Family esobola okuditamininga nti kati ono omuntu muleke oba tomuleka mwami Sam kasita okola ekyo temujja kuwangaala mu bufumbo kasita nga family ye ozokulopa nti mukyala wange yakoze omukazi mukyawe omukazi tajja kufumba family yandiditamininze ani ayina osigala mu maka ani ayina okugavaamu. No, ate I go back to gundi nti family ekumanyinga nga mutabani oba brother oba sister oba but as a husband tebakumanyi. True. So they should not go into your gundi kuba nti beyingiza your marital gundi. Yes. Your marital problem. Your marital problem now, it is your wife who knows it well. So you can only settle it just the two of you. Just the two of you ne mukisettlingira munderi mukisenge ogera ne webuuza n'otunuulira musajja nga nywa kubanga atamira okufa obufi gwatunula eno aba babeera negamba ti naye oyo abeera atya oba sisita wange abeera atya n'omusajja naye nga bakuumaganya. Yes, naye nga bakuumaganya bakyagenda mu maaso addayo gundi and so on kakati kati oleeta olugezigezi lwo
gwenga famire gundi nti naye gwe omutamivu omunoonyaako yes. ye bannange ekyo ebyo ebiwala byawali obyagazaaki nga muwala ekiwala kyawali teyasiima mutabani wo nga ye bano bahole gundi tabalaba bw'oyita omusege gwa neighbor nga ye mutabani wa ate eri gwe gumukkaka. So I still go back to these people abagamba nti mu bulungi ne mu bubi nti waliwo obulungi bwe mujja okubeera nabo waliwo obubi bwe mujja okubeera nabo naye mulina okubeererawo mu kooti eryemu abantu gye balina okumanya kooti eryemu ekisenge kyammwe. Dokita ensonga eyo gikaatiriza nnyo girowoozeeko gikaatiriza nnyo solvinga bingi kasita mubeera ne mutuula yes muyinza okuba nga mubadde so high mugenda mulabanga mukakkana and you agree ogenda okulaba naye badde bibanoonyesa ne kansala nga temulimuobadde ogambye kyakabanja kawali kabadde ki kati bala mwenna gyemulaga abantu ekooti endufu erina beera kisenge mayina kumanya tugendagenda mukumbulamuko naye nga nyongera okubajjikiriza mutumisiza okumala omwezi mulamba tubadde naffe tuwamisinga naye twakomyewo double trouble full swing tugenda batambuza namwe mujja kukkiriza Spark TV kokyali program Spark Girlfriends tugendagenda mukumbulamuko bwe tukomawo tugenda kutandikirawo nkukulisaayo nnyo mukumbulamuko omulungi wange ali ku Spark TV tukyagendera ddala maaso tubaagala nnyo era nga nzikiriza tubaagala namwe bwe mutwagala lwa nsonga mutulindiridde mu buli mbeera. Thank you for being patient with us. We are here to serve you, believe me. Tugenda kubaweereza paka kuwulira obubi nga bulijjo tuli ku Malakai Ecology we tukyalira ne tubatuusaako ensonga zaffe ez'enjawulo emiramu egibazimba egibongerako ate nga gibasanyusa ogwaleero oguli mu ddiiro nga bena bagambye edda nkiddiŋŋana nga mbagamba nti level ki oba mutendera ki kwe twandiyingiza famire zaffe oba ab'enganda zaffe mu relationships zaffe oba mu mukwano gwaffe. Malakai Ecology we tuli ayagala ebyokulya ebyokunywa ebisulo oba parking engazi oba ekifo ekigazi okukyaliza omukolo inabeera Malakai green mere gwolengera amazzi kwegamba obeera nga ali ewaka naye nga ate toli waka. Well omulamwa gwaffe n'ensonga endala gye njagala okukoonako ensonga nga ya culture oba society balina ekintu kye batuzimbira kye tukuze tuwulira nga kiraga nti nno family societies ebadde gambu no family abazadde baffe bakauntinga kyamaanyi nnyo oba bamaanyi nnyo mu bufumbo bwaffe oba nga bugenda kuwangaala kugamba obufumbo butali mu mikisa gy'abazadde abazadde nga temubawuliza abazadde tebakola ki bulinza okugwotana but again abazadde abo be bamwe basa okuyira mu bufumbo bwaffe ne bugwotana lwansibwa nizo botekama amateeka amangi. Kiki kyolinza okungamba ku society mwamisa mbagenda culture zeyasetingawo eri enkolagana y'abaana n'abazadde? Okay. Ekintu ekyo in the past kyali kikola. Why? Because abaana baali tebagenda nnyo ku masomero. Ng'omwana akulira waka nakula bamulaba ne bamanya embeera ze kiki and so on. Kaakati nga nabali balina emikwano gyabwe balina omwana waabwe omulenzi babadde buli bagenda ne bakyala ne bamulaba ne balaba omulenzi ne bamulaba kaakati awo ne bayoka baba nti after abaana bakuze bwe bati oli n'agamba munne nti munnange I think omuwala wange agize ali mbeera bweti and so on. So ne baba nga babalabidde bulabizi. So in that case they used to get so much involved olwokuba nti abaana babadde nabo onna oli Cesar abadde amuyita uncle or something like that ayita mukwano gwa daddy and so on. Ne bakula nga bali abaana bali nabo bakyafiiringa nti bali nabo and so on and so forth. So they would easily get involved in their relationships and so on. Naye kaakati webigenze tukula generation wegenze ekyuka oli ava bunaayira nono ava bunaayira akulidde mu culture mu gundi eri very different engeri gye bamunachalinze nono naye bamunachalinze mu ngeri eri different. Here they come and meet
here they come and meet, they have got to solve it themselves. Because bo ngabwe Rose yagambe wali nti bo bali bamanyi oli omuntu waabwe yakula wali brother waabwe mutabani waabwe ne gundi ne sister. So now this is a new a merger, new merger jemufunye, which you have got to create, which is very different. So culture yakola luli naye kakati bintu byakyuka abo nolaba muvude mwana logo mugenze mu digital mugatira tutuli ku AI bintu biba bikyuka buli kintu kyonna kiba kikyuka mu ngeri. So that is my ngeri gyenkitunulamu. Rose, ensonga ya society okuba mbono balina ekifaananyi kye baasiiga nti no famire yaddemba okuyingira mu bufumbo bwammwe mpaka kuwulira bubi oyinza jjogerako ki? Nze ng'omu yakulira eyo mu nte nga ndaba obusiisira bungi bwetoolodde nga ndaba nti kiri oke abantu abo okubeera nga bayingira nnyo mu bulamu bwaffe. Nalabayo ebizibu bingi the point nti abantu babeerangaawo nga bali mu kujaabulula culture, the name of culture, naye nga batuukiriza their satisfaction. Omuntu yeerimbika mu culture n'akuliramu buli kitagatta. For example, twalina nga ze gye nakulira nga abantu ng'omuntu asobola okugamba Sizaro yazadde mu mukyala wa mutabani we and you're reporting. What is that? Sizaro yakusasula n'ewammwe ente ze baaleeta ne DNA y'emu. Kati nengamba wait, so omuwala nga singa aluupa n'agamba nti Sezara yanzaddemu omwana nga bamugamba nti biki byoloopa ebyo. What is that? Oli mu kuloopa kika kyekimu nti baakuzaddemu omwana. Kale yafumbira mutabani si taata we. Anti kati ndowooza okitegeera nti abantu akwata okweyagaliza kwe n'akwenimbika mu culture. Biki kati twalina n'ekino eno abalaalo balina embeera nti manyi balunzi omukazi ata saga kyogera mu Nyankole naye nti omukazi gw'otakuba ngeri bo gye balondalonda bakubiriza ente. Kati bo suula omuggo oyonoona amaka omusajja aveeri n'enkodi gy'alundisa ente ye naye bannaye kumanyanga those things are really that bad. Nti no oli mu close society ng'oli akimanya amaka ga wano bali wali bawasa omwana ali waabwe ali wano naye omuntu akkuba nga tatidde nti taata waawulira maama waawulira nazaalawo waali nakkuba bw'atyo kiyinza kityo okubanga bakulese ewantu ewalala gye batali batuuka ekiseera nga basharing kyova era bakola ebitagatta balina obuyumba bwawe bwe butyo oli anaabira wali eri oli ali ne mu Bayibuli yagezaako okunaaba nga bamulaba yakemebwa okitegeera. So kyengeza okulaga nti we are too comfortable with these cultures tukaisera nga tuleesa amawemuukirano. One day nalabako brother wange oyo weewala nga brother wange weekumpimpi yawasa omukyala gwalinamu gwe bali related nga bono gamba nga mwinako Oluganda ewasa omuwala gwalinako Oluganda. Yes, naye ne bwe bakitegeera it wasn't a big deal. Mama wange yakuzaala nti kati gwe Jose okubanga mama wange alina gye yakuzaala eyo maama wange nga si taata wange mwe musobola okusinkana n'omwana azaalibwa taata wange and it's okay. You understand? Abantu bavaamu Katonda bavaamu ensonyi baanaabuka buli kimu nti ffe tetuziza tetulina miziro kyovudde abantu tukuze be baana be bazaala ogenda bawulira bagwagwa eddalu balina ebikolimo byabwe batambula taterera mu nsi nti buli wozannyira ku kintu kye bayita obutonde oba buli wozannyira ku kintu Katonda kye yadesigning okuba bwe kiti n'oyagala gwe okikolese bwe bati nti that is not what the culture says. That is your comfortability okwenimbika mu culture ate tebatugamba tuzaale twale bazadde ne baala ne beezaala kyembadde ngenda okwongerako mpozi zaate nva mu central naye Katonda yali ababedde nnyo yababeera nnyo abali mu central nti ebintu bino they foresaw so many things batunula simanyina amagezi
gali mangi nnyo ebintu bebagezaako ne bagezaako nnyo okutangira such gundi buweemukulu amawemukira n'okubeerawo sezaala tasobola kusula nze twasula nga my dad nga musawo emulageeyo naye nga maama wa nyazaala jjajjange omukyala azaala maama nga wabazze kubanga yali oba alwadde kati nga dadi alina okumujjanjaba ng'asula wa baneiba nga tasobola kusula eno mu nnyumba yaffe ng'asula mu baneighbors kwegamba baateekawo amateeka mangi nnyo agasobola okukungira ebintu ebyo yeekutte nnyo aloso tubali tugaana ekintu ne kinzijira lumu nti waliwo a good friend of mine so ajja kwetegeera nga ye awulidde naye yalina omukyala we gw'omukyala bwe baafumbiriganwa omukyala n'akyuka kala omukyala n'ambonyabonya n'akola ki kwegamba n'akola ebyefujjo bingi nnyo kati Guy n'abeera forced okugenda n'agamba maama w'omuwala namugamba nti nze nkubuulire ono omwana omukyala wange annemye abijibije maama we namugamba nti naye lwaki tokubako mukubeko okuba totakuba tomwagala naye neewunya nnyo olwa gundi eyo solution eyava mu nyazaalawo ng'amugamba nti mukubeko ndozowulira ate nze kinalaba banene Abaganda ebintu bye baateekawo manyi nze nakola Oluganda paka ku university wadde ndi siri Muganda ate nga it is one of the best performing subject nenze kyenazuula mu mizizo gy'Abaganda sijjukiririzaamu egimu naye mmanyi gyatuyambanga omwana totuula ku kinu simanyi ojja kufuuka omuwala kati lwaki otuula ku kinu gundi bw'ayitiramu awo kitegeera nti sezaalawo toyita mu lujja tewali kiyinza kubako ng'oyise mu lujja just nti bw'oyita eri baali bateekawo okukugira oyinza okuyita mu lujja sezaalawo ayinza okwegombera okitegeera kati ffe gye twasaatuukira eno n'amawanga agalala gye gajja gatabika ne tukeesera nga ebintu bya nnomo nga tugaba Abaganda n'obulombolombo bwabwe Abaganda ne biki naye Abaganda batono nnyo bojja owulira nti yayabase ku muwala we ozinga drugs wotuuka wasezaalawo ofukamira naye wogenda hayi mwenna muli up and then awo wakujjirira bw'ati naku omulimu feesi emimwa agirengera amaaso agalengera ekikubo kimuleeseemu abagamba mubani wange ngaalya babagamba nga tolingiza muno mama ajja kuzaala omusota ngera kiba mu ngeri ya kuuma naye nga teri yazaala musota naye abaana abeera obalaba engeri gye bakuziddwamu kankubulire nze nakula ngamba omusajja owa tribe yange nedda naye siiti nti bantu babi nnyo because engeri gye ndaba gye baakulamu nga mpulira waliwo kwanjirawe bagamba nti mba muli mugundi ne bagamba nti mutulule mu kamooli eri kati gundi ng'avaawo nyazaala amaze okubuuza because omulenzi ayinza okutunuulira nyazaala na kati ffe waffe bw'ojja n'okukola emikolo woba oyagala yitawo mu kisenge genda akayuka ekamu wetooti bwoba ofuluma n'osa kati okay tebirina nnyo secrecy ntino birina nnyo kyoyi in fact the sister yange yafumbirwayo naye nga bye bagaana byenkola sina kyenaba naye ekituufu kiri nti bayambanga kukuuma mpisa mu baana yes so ebintu ebyo bikulu nnyo okufaayo ku buwangwa bwo n'omanya butya bwe kirambika okay mulimu famire zimwe ezigenda ezeesanze mu mbeera nti tewandiyagadde bantu babbali oba bafamire z'okutegeera kiki muyitamu mu maka naye tulabye abalaba ebiyindi mulabye nnyo nga famire emu erimu abatabani bataano nabo balina bakazi baabwe ate mwe mulina maama ne taata kwegamba nga tena bw'ogenda kwewala balala butategeera musajja wo bwakuyisa oba bw'otayagala bategeere ku ebana nnyumba mu kisenge kyo lwansonga mu living under the same roof so n'obanga olina okuba nga oli mugezi nnyo okuba mbu ne bigenda amaaso mu kisenge kyo
family tegenda bitegeera okunako kusomooza kuli awo. I think tugenda berekereza bulungi baffe bali ku Spark TV era nga next Sunday mutukwate same time same station. Njagala mwami Sam bagenda abeeko parting shots zatuwa ku lunaku gwaffe ogw'olunaku olwaleero ate kye bw'abeera akimaliriza tugambe naki kyateeseteese maaso awo Uganda mugende mumuwagire. Kati ze in a nutshell guno omulama mulungi nnyo bannange mwebale ntera okufulawinga emilama gyammwe giba gisomesa bulungi nnyo guno gwennyini nagwo gubadde gusomesa nnyo nnyo nze the last thing kyenyinza okubagamba kiri kimu nti kooti kyekisenge oba ozimba ennyumba yo ekisenge master bedroom yo gifuulire ddala eri very comfortable because that is where you are going to solve so many problems. Ate we bizibera solved ne conclusion concluding byonna bigwera awo nga mubi nga you become a happy family. So kyenyinza bagamba naye waliwo yes obuntu obutonotono ga health issues nti mutabani wo atera okulya ku gundi kino nga bwali afuna rush naki kibadde kitya that one you can share with your nyazaala oba ne mama and so on. Nekirala ekisente somehow oyinza okwogera badde njagala nnyo akula akataka kali naye anemeseza okula akataka kano and so on and so forth. Obutonotono ng'obwo obwo busobola okukola ki okwogerebwa. Then nekirala kino ekibanga kiri life and death nga kati ngera kiŋŋamba ekyo kyenalabye ku mawulire omukyala singa teyayogera nti bannange bwe muli ndaba nga nfudde mumanye nti omusajja wange y'abaana se banga obulamu bwaffe tebuli straight bulungi and indeed she died. So ebintu ebyo tubiteeke mu nkola naye musolvinge issues zammwe mutryinge to manage your issues mwekka babiri kusooka naye nga neebaza nnyo okubeerako kusinga bampita Dr. Bossard basinga okumanya naye nina Dr. Bossard's Thanksgiving Bonanza egenda kubeera mu Theatre La Bonita. I'll be celebrating 41 years in the industry. 41 years in the industry. But also that's on the same era kunaku lwe lumu nja kubanga ntongoza foundation Dr. Bossard Foundation egenda okukwata ku bavubuka abalina talent nenga tebalinaako bwasirizi tebalina babakwata ku mikono. Yes, so nja kubanga njira ochinga kwolo ku Theatre La Bonita and gates zijja kuba open ku saa 11 and tickets go for 50,000 VIP and VVIP 100,000. So nja kusanyuka okubeera nammwe mujje tusanyuke and mbaleetedde ba legends bammwe abamu be mwayagala ennyo abasaalo ni bonna bajja kubeera ku stage nga bagambe nange gyendi waliyo n'abayimbi ne Rosa abakyala abafaanana obulungi bwe bati siyinza kubalekayo ejja kubayo n'abayimbi Mesachi and all those people Twine bamwagala nnyo Pastor Twine all those people bajja kubeerayo tujja kusanyuka nga 29 August tujja kuba lwa mukaaga mujja kusooka kukola ebisooka bino ebyessaawa emu kunya kusatu okulongoosa omumala okulongoosa nga mwetegeka nga mujja ku Theatre La Bonita nga tukikuba temuliwaayo omwami ono mugende mumuwagire lwa nsonga industry yaffe ayina ettaffaali ly'amannyo lyaligasse ku talents nnyingi nnyo ezibadde zimutungira era nga bafuuse abantu ab'amaanyi mu ggwanga. Wadde balabe balungi nnyo aba Spark TV ne Spark Girlfriends okutayira wamu njagala mbajukize nti nze Jose Najji oba Most Wanted gemanya galina okunoonya obeere ng'onfollowing mpozi n'okujukizaamu nga bulijjo ebeera mu Malakai Ecolodge esangibwa Kitende bw'ayagala okuwummulamuko kyekifo niyinza okugamba bw'ogenda okujja olabe value for money. Okay, banange nyogera okubajjukiza nti ebirungi bingi nnyo ebiri mu kugamba famire yo bino tuteesezza nga ffe tulina ensonga zaffe like osobola okulondako kyolaba bubanga gwe wayatulya famire yo kirina kyekyakuyamba please tuteesa buteesa nolondako kyoyinza okutwala. Rosette the Queen of Peace mukyala matovu tusinkane Sunday ja. Bye bye.